Anti n'abagambye 2023 teri kuzikiza Gomba TV twasimbudde Gomba TV ewaka. Yaman tukumyewo n'eddagala lyaffe. Kusomesa kuyiga eddagala lyetegereze bulungi nnyo bakayita akabombo. Akabombo sigamba bombo. Wano bakayita akabombo. Oba waliyita akabombo akasajja. Tuola kalira yita munno sharing a video gwatamanyi tula olabe video eno mpaka ku ene tugenda kusoma subscribing liking commenting batanwe twegattako mu video zange ezimu emabegaawo zitusomesa nabasomesako sound eyo singa muba mwegatta mu abakyala sound gye mu futiro kufubutukamu abamu mu Luganda bayitibwa okugonoka sound eyo mu abakyala abamu naddala nga mba mukola style eyakabuzi gobojiina tulakalira ku video eno tuvaako toseetuka embeera yeetisa nnyo abasajja omusajja wajubulira ayinza okulowooza togisiza mu bitundu birala nnyo embeera eno wegenda ekula na oba otambula sometimes emanyi n'ogireeta oba ng'olinya taxi era emanyi ogireeta embeera yeetera okutuukawo mu biseera ng'ozaala amagumba go gaba tegadda mu shape ogenda kukozesa atya akabombo tuola kalira laba video eno mpaka ku tugenda kusomesezaamu ebintu bingi nnyo akabombo byekakola ontegeera ogenda kakola otya kana akabombo okuwona embeera eyo njagala ofune obusabwente nsuubira obusabwente abasinga obungi ffenna tubumanyi bw'atabumanyi buuza omuntu abumanyi osobole okubufuna ogenda kufuna obusabwente ofune akakalaayi akakalaayi katya kano akantu abazimbi basitula omusenyu oba ofune ebbaati omala okufuna ebbaati oba akakalaayi teekako obusabwente bulina kubanga bukalu funa omuliro oba amanda nga galimu omuliro teekako obusabwente oteekeko n'akabombo ebintu ebyo bitandika okunyooka funa aleesu oba ebulangiti gyezingirire oba gyebikkiremu olina kubanga oli bwereere ositamye ku busabwente obwo oba ogenda ku stream oba ogenda kwenyookeza fuba nnyo okubanga omukka ogwo gusobole okuyingira mu nabunyaayo kugenda kuyambako okukola ki okuwona esawundi yo eba ekufubuutukamu ekintu ekyo ogenda kikola bw'omulundi gumu buli lunaku okumala ennaku 8 oba 9 kyandibadde kirungi nnyo ekintu ekyo n'okikola mu budde bwo obw'okwebaka nga butuuse omala okwenyookeza n'ogenda bugenzi buliri ne weebaka kambe funa obusabwente akakalaayi omuliro n'obwo akabombo obyeyoteze oba onfunye bulungi nnyo n'ekirala bw'alina ekizibu kya nabbugumira oba okubanga ofuna embuto ne zivaamu akabombo kano kagenda kukuyambako okutereera ogenda kufuna kazunzanjuki ofune ebikoola by'amatovu ofumbe obenga onywanga ogenda kubawo naawe olekedde okuvaamu embuto oba nabbugumira kikoogo omugaso nagwo gukuyamba akakentu ako kakuyambako okwogo omugaso oba munfuna bulungi nnyo kwambe funa ng'ova olina nabbugumira naye ekirala akabombo kano kakuyamba ng'omuntu alina akasekerezi ogenda kukwata ebikoola by'akabombo kano ofune n'olweza obikunye bulungi nnyo obiteeke mu kasoggo obikunye biveemu amazzi ago otonyize ku kasekerezi n'omugaso omulala olina omwana wo alina ennoga ogenda kunfunira omusa emirandira wamu n'emirandira gy'akabombo obikwate obifumbe owenga omwana we akole ki anywenga bikwate bifumbe owenga omwana we anywenga ennoga egenda kuba mumaze naye ogikola ki ogigoba ku mwana wo bwe naawe alina infection kutuuseeko efuna emirandira infection zinyogera ku ki UTI kabootongo nziku twala tugende endwadde zitambulira awo ogenda kukola otya funa emirandira fumba nywanga hafuta mpeko buli lunaku emirundi 2 olina okubanga okunywa eddagala eryo nga likyabugumamuko kitegeera eddagala lina okubanga likola ki
libugobamuko naawe endwadde ogenda kuba omaze ki ogigoba. Nekirala wano mu Buganda tukakoza nnyo time ey'okwalula abaana. So waliwo n'oluyimba lwe baakabbulamu bajjajjaffe mbu kabombo kaali k'abaana kabombo nange kankutte. Oluyimba olwo nsubira mwalukola ki mwaluyimbako. Lirimu eddagala erikulembera mu mikolo gy'okwalula abaana. Weetegereze bulungi nnyo akabombo ako gw'atakamanye munnange okitegeera. Gwe omukazi ali olubuto nawe kakuyambako okuziza okusesema. Ogenda kukola otya? Noga ebikoola biyenge nywako bitonotono, tonywa bingi nnyo kuba oba oli lubuto. Nywako ebintu eddagala tonotono okitegeera. Kwata yenga teekamu amazzi nywako kizibu ky'okusesema ogenda kuba okoze ki omaze okigoba. N'ekirala kayambako ne mu okwambulula nga bw'olaba ebbombo. N'akabombo kayambako okwambulula okitegeera. Mu kweyambulula ogenda kufuna akabombo ako ofune n'ebbombo. Akabombo n'ebbombo ebintu bya mirundi ebiri. Atabyawula funa omuntu asobola obyawula abikwawulire. Akabombo n'ebbombo bikwate funa amata. Naye ngenda kusaba oba ogenda kweyambulula naabira mu kifo mw'otatera kunaabira. Genda kukuyambako okwambulula byonna ebisiraani byonna bye baba kusibako bye bakolerako byonna ogenda byambula. Naabira ewantu w'otatera kunaabira. Kimanyikiddwa wano mu Buganda omukazi bw'afuna olubuto ne luyingira myezi 3 oba 4 atandika okunywa ku ddagala. Ebiseera ebisinga linogebwa bannazaala. Oba okwatagana bulungi ne nazaalawo aba alina kukola ki okunoogera ku ddagala. Mu ddagala eryo n'akabombo kano kabaamu munnange. Gyegyo emigaso gye nsobodde obakuŋŋaanyizaawo ku kabombo. Gwe atwetaaze alina ekibuuzo WhatsApp nnamba yaffe eba ku screen awo. Commentinga, sharinga, subscribinga bannange Mba TV mbagala nnyo. Tusisinkane mu video eddako.